Airtel lwaki olukola bwe buti omukama Katonda. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mugamba mutya mwenna abatugoberera kakati amawulire agaliwo nti bannayuganda abangi bali maziga sente zaabwe ziva ku Airtel zokka nga tebategedde batandise okuba nti ate be-experiencinga kwegamba ekikanga bwekyo era nkuletedde abamu ku bannayuganda abali maziga right now nga sente zaabwe zibbibwa okuva ku Airtel ne zitwalibwa nga tebategedde ate ne zigaana okubaddizibwa. Ekintu kino kizze yogerwako nti sente ziva ku mobile money ne zitwalibwa naye nga tebamanyi gye bazitutte ate bw'okuba mu kampuni netandika okuzunza ng'ekuzza eno n'eri. Kakati kankutuseeko abantu bano owulire emiranga gye bakaaba just we are passing information esobola okuba nti ate etuuka ku buli muntu. So video gimpere like watu subscribing esobola okuba nti video information etambula etuuka ku buli muntu. Kankuwa abantu bano owulire amaziga ge balimu. Airtel yanziba milioni 12 nemala ku oxygen ennaku 3 wano mbadde nsiba mbyogera buli lunaku nze nasooka okulajana wano ndajana Monday to Monday abantu bava ebiseera ebisinga nga bagamba nti tubeera tuli mu lwali. Airtel yanziba milioni 12 nasangako omutwalo gumu n'ekitundu ntambudde ku Airtel okumala ennaku ndowooza zibadde ennaku emyezi 3 nga bantambuza jangu eno jangu juzi genda bwenti jangu komawo juzi nensangawo abakazi abavudde Arua abavudde Capital abali kusindikira ki message nga bagamba mbu account yo bagiblokinze ne bakutambuza n'obivaako. Wano omukwano gwange omulaba muyita Marvin ali Canada bakamala okumubba milioni 6 n'ekitundu osanga ku account eri 0 wendi waleekaana sisobola kwogera naye kamala okutuuka eka. Milioni 12 milioni 12 bantambuza emyezi 3 paka nasangako omutwalo gumu n'ekitundu mbadde ntera okujja n'enkola live ne videos yina bw'otuukayo bakambwe balina basikali bakambwe kati bagenda tumbagira batiisatiisa bagenda tumbagira batiisatiisa Airtel ezaffe mujja zitesema ezange nze bw'omwabyendi lwasama ezaffe mujja zituwa ekyo nkibalayirira ezaffe mujja zituwa tetusobola kukola sente zaffe mukasana ne tubonabona sente zaffe ne mukwata mukwasi ne mutuwala tekijja kusobokaga nnyabo mwaka lya amatako muliga imere by'embizzi n'obitunuulira ebisirusi bino ebigwago sente zange zibeera batya ku zero walabeko akawunti eri ku zero walabeko akawunti eri ku zero n'abatulira bonna nga babuguma amatako mwasamirira mbu no account is blocked. Sente zange zirazeewa. What is my money? Bring my money. Ani akulira Airtel mu Uganda? Ani akulira Airtel mu Uganda? No kwata bukwasi no twala. Ne Airtel mwagala ki? Airtel tubakolera ki? Bananga bana Uganda buli ina line ya Airtel gendo okebere sere zizo kwata ziriko. Buli ina line ya Airtel gendo okebere. Stop using Airtel. No kwata account yange no shaka kigambo zero. Museveni achaliko banange. Abali Kampala mutubulire Museveni achaliko sente nga ziri mu kuva ku simu zigenda. What is happening? Banange mutubulire Museveni achaliko kiki? Why is our money disappearing? What is it as a festival? Chicha chiri mugwanga bananga temutu isa kama ulire. A number is 0703 0703 inkaga mumwenda insanvu mumusanvu kinana mumusanvu wezitukira kuno ziteke ku MTN yo tezimalako ya dakiika nemu jango tule wano wezitukira ko ziteke ku MTN yo chicha kiri e Kampala banange Museveni achariko banange Airtel babbi
Airtel babbi, Airtel babbi, Airtel babbi. Banange. Zidiako mangu, Jako seneza fe mangu. Banange mudiako seneza mo Airtel taruse. Ma ako sopi ne yenze. Banange mugenda Airtel mudiako sente. Sente muzidiako banange ruwa chali chitufu mugwanga. Mudiako sente. Banange, Jako sente zange katikati. Jidiako kati. Banange mudiako sente masimu kwa Airtel waluwe chichamu echijiriko. Sente ziri mukubula, sente ziri mukugenda. Bambye sente zange kuli ku zero. Airtel baji hakize. Mr. America bakamuba milioni 10. Sagala mtusinikile ko binyombi zimwe. Otuziza matao ku computer. Onya buka office ko. Oli kuseleza pomba. Musaja wa Airtel okwe masi. Oli nyatuluka yomu mana gwe. Idiot. Ringenzi kiza yomu tako. Muli kuseleza pa muzipa. Mwasamirira. Mwasamirira. Seleza pa muli mukuzitwala. La message nawe tonta wanyombere dechi nawe muri nyamazi seneza fatusikolera mbugubi ade urati ukola we muto mukapa katono Madama government echuse mutugambe ti government echuse Chitenge ti government evude ko sente muzitutere banaro ati mutwala sente zafe sente zetukoze mugubi mukama ati mutwala sente zafe zechedako mukama katonda wangu unakwala kola ati musi muno Sayama denina abantu nali bagabe na barope wa mama ne barope wa nitimu Omwana mutaga magenda barope wa tata ze barope wa banange lwaki kutwala sereza fe Airtel ogezeleza tukole depurumi okwana serere mutwala mwene mulya mukama Ati butukola we bute banange bakuba cheyo butukoze butya omwana nabere Saudi mukama we namuwa sente zonna nozitwala rolya gwe nolya gato balina watu yanye kama amane kakola misalala kiro sente zako nokwata gwe nolya Airtel tubakolere kibanange Airtel tukole tutya Airtel kiki banange kale twogere bya bulungi lwaki utwala sente zaffe